Yes, alright. Bwenjogerera mwami Yoweri Kaguta Museveni kaweddemu oluvannyuma lw'ekibiina kya National Platform okwetaba mu lukuŋŋaano olwa World Bank mu diaspora. Luno luleeta achievements ki eri ekibiina kya National Platform saako ne bannayuganda tuulakkalira ngina kubanga mbikuleetera nagambye oli kuyugi update civic osinza obanga otuuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako buteleevu bulambalamba. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni gandibanga gamubugumye. Museveni administration ye byonna bye bakola babikola naye ensonga erinnya enkandaggo. Lwaki bino byonna bye bagenda maaso n'okukola byo ebirabibwako bannayuganda nga bagenda maaso n'okubasindiikiriza mu mirimu gyabwe gye bagenda maaso n'okuba nga bakola babagobye babasengudde tebakomye ku ekyo bagenze maaso n'okuteekawo omusolo omukakali okusobola okulaba nga bafundiza ddala munnayuganda abeere ng'abuliddwako obwekiikiro. Kakati ze nenno bigenda kuba nga biggwawo bigenda kuggwawo gwe mukwano gwange embulaga. Lwaki? Olw'ensonga information gye ngenda okuwa ya munda nnyo. Tugenda nga tukola assessment n'okutunuulira n'okuanalyzinga ku bintu ebigenda mu maaso ebikolebwa gavumenti saako n'ebikolebwa ekibiina kya National Platform. Tuweeyinge intention z'abaana ababiri ze ziriwe zisaanidde okubanga zitwala eggwanga mu maaso. Ebyo byonna tugenda kubanga tubituukako. Naye nkugambye gwagala otweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nabagambye dda nti mwabagala okola advertisement abagala okulanga wamu naffe bw'obanga owulira nga okujja mu comment section okulanga tekikumala osobola okujja mu bio yaffe kuliko ennamba y'essimu ku YouTube osobola okuteeka ojja ku WhatsApp yaffe y'ennamba eri ku WhatsApp n'osobola okuba nga oterayo obubaka obanga oyagala kulanga wamu naffe nga advertisement eyo mpanvu mukko nga ya audio tujja kuba nga tukuyamba ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye naawe agala okulanga obulanzi mu comment section twagambye dda ekifo weekiri olinawo ekibanja osobola okulangirawo by'oyagala. Kakati ekyo tukivuddeko. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni kikyazzaako oluvannyuma lw'okukamutema International Platform ekibiina ekimuvuganya kyavuganya nakyo mu buyinza kyetabye mu lukuŋŋaano olwa World Bank. Kiki ekitegeeza oza kisawundinga kitya mu matu ga mwami Yoweri Kaguta Museveni? Kino nno kisawundingira ddala bubi nnyo baba bamanyi kye bazzaako. Olaba luli abadde ayogera bwogezi ne bagenda maaso ne babakuba sanctions ezibamazizaako emirembe. Kakati nno zino sanctions zibamazeeko obwekyukiro olw'ensonga bagenda maaso n'okugobebwa mu mawanga gonna ge badde bakumpanyizaamu ssente ge badde babbiramu ge badde bakoleramu money laundering. Naddala abakungu mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino bezisinze okukosa ennyo ddala. Kakati nga tuzze ku mulamwa ekibiina kya National Platform nakugambye dda kyetabye mu lukuŋŋaano luno ngenda kubanga nkuwa bwino yenna ku mmeeza wuliriza. Ttiimu eri mu diaspora kigambibwa nti maze okubanga yenyigira mu kuparticipatinga mu World Bank and IMF spring meeting mu Washington DC basobole okugenda mu maaso n'okwadvocatinga eri loans ezigenda mu maaso mu Uganda ezikolebwa ku gavumenti ya Uganda nga bagenda mu maaso n'okuba nga boogera ku ddembe ly'obuntu saako n'obuli bw'enguzi okutangaaza mu ggwanga Uganda engeri gye kuyimiriddemu okusinziira ku GDP ratio saako n'okwengeejinga mu international stakeholders bapromoting accountability ku nsonga zino wammanga omuli okutyobola eddembe ly'obuntu saako ne gavumenti y'eggwanga eya Uganda okufuna looni ez'ekyeyonoonere ekigenda mu maaso n'okuba nga kinafuya eggwanga okuteeka economy y'eggwanga ku stake. Bino bye bagenda okugezaako okuba nga baadvocatinga abakiise okuva mu kibiina ekya National Platform. Bagambye tetuyinza suba luno olukuŋŋaano era tetugenda dutumira mwana. Tulina okuba nga tubaayo tujja dwenyigiramu olw'ensonga nti tulina ottaasa eggwanga lyaffe. Ate bw'obanga obitunuddemu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza waliwo loans ezigenda mu maaso n'okuyisibwa nga ziyisibwa abakungu mu gavumenti oba oli awo simanyi oba omukulembeze abaazimanyiiko naye nga nsimbi zino zituuka zigenda
kufinansinga personal gains, personal interest ez'abakungu mu gavumenti. Ekyo obadde tokimanyi. Kati y'ensonga ky'oba olaba ekibiina kya National Unity Platform kirwana bwe kubingirire kye kiringa ekigenda mu maaso n'okusuna ensonga zino. Gwe bannayuganda bameka abali eyo nga tebategeera kigenda mu maaso mu Uganda bangi, naawe nga muuli kuba abasinga mwebuuza naye ekibiina kya National Unity Platform wakyagala obukulembeze kijje ki tulaba ensi egenda mu maaso. Nedda, ebintu ebimu bibagenda mu maaso n'okuexposinga eri gavumenti eggwanga lisobole okuba nga balaba, babaanisa obwerere bwabwe ne baanika obuziina bwabwe musobole okuba nga mubukuka obwongo mutegeere. Buli ekibiina kino bwe kigezaako okubaako n'ensonga gye kiteeka ku mmeeza, kkiriza bagaana waliwo obwongo n'amatu g'omuntu omu ge tuba tubikkudde. Tutya jjukiramu nga batugamba nti oluguudo lwa Entebbe Express we lwe lusinga okubeera expensive mu nsi yonna. Ekyo badde okimanyi naye kitya nti kyajja mu ngeri ey'okubanga abanene mu gavumenti bamafias abeeyagaliza bokka na bokka baloketinga ssente obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi mpitirivu mu pulojekiti eyo, era pulojekiti eno weyisibwamu omusimbi gavumenti n'esalawo okuta ssente ezo, naye nga tolowooza nti ssente zonna zonna ezaloketingibwa mu pulojekiti eyo zonna zaali zigenda ku pulojekiti eyo. We ziba nga ssente ezaloketingibwa baatayimuuzingamu emirundi ng'etaano ku ezo ssente zaali zeetaagisa, naye ng'ezo ze batayimuzinzeemu za kugabanyizibwa abakungu abali mu nsonga oba bali amabega wa pulojekiti eyo. Kati kino kirankinga oluguudo luno okubeera oluli expensive kubanga basinzira ku ssente ezaloketingibwa bajeti y'oluguudo olwo. Oba okitegedde ekintu ekyo? Kakati wano we wava eŋŋombe egamba nti gavumenti oluguudo lwaffe luno olwa Entebbe Express lwe lusinga ebbeeyi mu ggwanga lyonna, naye nga ebbeeyi yaazo bakungu ba gavumenti bagenda maaso n'okubba ssente zino bye balufuula okuba olw'ebbeeyi. Kyokka ekintu kino we kikolebwa, njagala owulirize, tekikolebwa ne kimala gaviirwako awo, kisigala kinyigiriza ggwe omunnayuganda. Kati obadde okimanyi buli w'oyita ku luguudo olwo olina okusasula. Muyina osasulira ssente ezaloketingibwa mu kukola oluguudo olwo, bannayuganda mu abalina ozisasula paka ezirugwayo, naye nga musasulira abantu abeegaggawaza abaatwala ne bakumpanya ssente z'omubi bw'omusolo ne bazirya ne bazigaaya. Ffe tuli mu kusasula amabanja, bo bali bulungi. Kati ekibiina kino we kivaayo ku nsonga ng'ezo tozinyooma, bawa amatu basapootingi olw'ensonga nti kijuna ggwe ebiseera ebijja mu maaso, newankubadde kati tojja sobola kiraba, gye bujja mujja kukiraba. Nagambye oli ku UG Update TV ko sinziro bango otuwuliriza ng'otannatweyungako okkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe. Kakati nno ze zino key details ekibiina kya National Unity Platform abali mu diaspora zibagenda okwakitingirako. Purpose ki ebatwatte mu World Bank? Kakati n'ekibiina kya National Unity Platform mu diaspora chapter bagamba chapter holds engagement to challenge continues international financial support to the Museveni regime. Nti ekigendererwa baagala World Bank erekeraawo okubanga efinansinga n'okuwa obuyambi Mwami Yoweri Kaguta Museveni, si mu Yoweri Kaguta Museveni yekka wabula regime ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. World Bank erekeraawo okubawola ssente kubanga kikosa ggwanga lyaffe, kikosa ekonomi yaffe, kubanga bemuwola bemusuubira ssente bazikozesa mu bintu birala nnyo. Bayinza okuba nga be bagenda mu maaso n'okufinansinga entalo ezigenda mu maaso mu kwetolwa East Africa, omuli entalo ezigenda mu maaso mu DRC, entalo ezigenda mu maaso mu mambuka gw'eggwanga lyattu Uganda, okulaga akabonero nti Uganda twetaagira ddala obuyambi. Kati aba National Unity Platform bagamba eno tegenda kubeera nga mmanya ya nkoko, tulina kino okuba nga tukikomekkereza. Bannange ekiba kibe, bagamba twagala kukomekkereza nsonga eno. Lwaki baagala okukomekkereza ensonga eno? Nsonga nzikunnyonnyodde eziwerako. Kakati nno gurupu eno eri mu diaspora bakunze bannaabwe bagende mu maaso n'okuba nga beekalakaasa ku petitions ezigenda mu maaso. Bagala to participate inside event
to highlight debit crisis and human rights violation in Uganda. Baagala babeere nga beekalakaasa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza nga beekalakaasa ku petition egenda maaso nga bagenda maaso n'okuparticipatinga mu events eno bateekewo ekitangaala batangaaze crisis egenda maaso mu ggwanga Uganda ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu saako n'obuli bw'enguzi obw'enkukunala obujjudde mu ggwanga Uganda. Violation yonna egenda maaso mu Uganda baagala bagi exposing bagi highlighting kati bataddewo protesting ekintu kye batandise kinaakola oba tekiikole. Kugambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza we twogera ku protesting bino bye bigenda maaso n'okubanga bikyayisa bannayuganda okubanga eddembe ly'obuntu ligenda maaso n'okutyoboolebbwa entakera. Kino nno kibaleetedde obusungu n'ennyiike okulaba nga basaanidde okuba nga bakolawo ekintu gwe mukwano gwange ali eyo wasaanidde okubeera nga bateekawo embeera era bagamba bagenda kufokasinga they advocate for the voice of ordinary Ugandans, urging that borrowed funds are often misused. Bafugenda kufokasinga ku nsonga mu meeting eno nga bateekayo eddoboozi lyabwe eri bannayuganda naddala abo abantu b'owansi mu ggwanga Uganda nga bagenda maaso n'okuwakanya nti zino ssente funds ezigenda maaso n'okwewolebwa ezeewolebwa eggwanga lya Uganda zikozesebwa mu ngeri nkyamu, zikozesebwa mu bikyamu byokka. Oyinza okwesanga nga zigenda maaso n'okugula tiyaggaasi, zigula mamundu, zigenda maaso na kufinansinga ntalo, zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda saako ne East Africa at large. Kakati bano bagamba kino World Bank esaanidde okubanga ekikomya teddamu kuwola ggwanga lya Uganda ssente weewaawo kiyinza okuba nga kiyinza ogikosaamu naye singa babadde beewola ssente zino nga zirina omugaso gwazo gwe zigenderako ddala ne gukolebwa. Tugamba nti twewoze kukola nguudo mu kibuga Kampala enguudo ne zikolebwa, nti twewoze ssente zino tugenda kutumbula byanjigiriza, amasomero tugazimbe, accommodation mu baana abayizi, amasomero ga gavumenti bazimbira accommodations weeziri, amalwaliro tugateddemu eddagala, ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Tugenda kulwanyisa obwavu, tuguddewo business opportunities, tuguddewo obutale, tukoze projects, tukoze companies, factories bannansi bayinza okukolamu ne bafuna omwaganya okubanga bawona obwavu. Ebyo tebiriiwo. Gw'owulira agulawo company ate ayingiza Bachina ne bagenda maaso n'okuoperatinga, bannayuganda tebafuna mirimu. Kati n'ogamba abantu bano ddala kituufu baagaliza eggwanga Uganda oba beeyagaliza bokka bokka? Singa ade beeyagaliza eggwanga Uganda bandibadde bafiiririra nnyo ku muntu wa wansi okubanga tabonaabona ku munnayuganda okubanga tagenda mu maaso na kubonaabona. Kati bagamba zino ssente zikozesebwa mu ngeri nkyamu era tezirina mulamwa we muzibawola. Ffe bannayuganda ffe abakafiiramu nga tugenda mu maaso n'okuggyibwako omusolo. Ensonga lwaki omusolo olaba nga gwekanamye bagenda ne beewola ssente nnyingi ne zibalemu ssasula ate ne zitakola ekyo kye zitaanidde kukolebwa. Kati munnayuganda n'awunzika nga yagenda mu maaso n'okufaafaagana n'okusasula ebbanja eryo ne bakuteekako emisolo egya buli lunaku, buli wamu ne bateekawo emisolo naye nga gwolowooza kiva ku ki? Zo zino ensonga zituba tugezaako okulwanyisa. Once we let it go kitegeeza kigenda kuba nga kyafekitinga ffe ate negatively. Bo nga bali eyo basambira mabega nga jjanzi kubanga mu byonna ebikolebwa bo baba abazeeko ddaakaabo. Gwe omuntu wa wansi gwanyigirizibwa. Ensonga eyo kansobye nti no tugiklarifyinze bulungi nnyo. Era bagenze mu maaso n'okuwandiika context nga bagamba these actions usually occurred currently with the World Bank and IMF springing annual meetings, often protesting the oppressive nature of the regime. Bakugambye nti ebikolwa bino ebagenda okukola bizze bibaawo ntakera, buli lukya bizze bibaawo. Naye World Bank ne IMF okuteekawo meeting eno tugenda kukozesa omukisa guno okwekalakaasa okusobola okulaba nga tulaga nti waliwo oppressive nature regime egenda maaso mu Uganda. Osanga kino tebakimanyi, osanga tebamanyi bagenda maaso na kufinansinga. Kati
tukole exposure tube exposing basobole okubeera nga balankingibwa nga bannambeemu abagenda mu maaso n'okuvumiriganya eddembe ly'obuntu mu Afirika ate era n'okuba nga battattana ekitiibwa kya demokrasiya mu nsi yonna. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira obba ng'otuwuliriza. Si byangu wadde n'omunundi n'ogumu, wabula munnayuganda oba oyagala toyagala omwaka guno ojja kuzuukuka obwongo otegeere ki ekituufu ky'osaanidde okukola, otegeere nti eggwanga lyo lizikirizibwa. Ate ka mbabuulire bannayuganda ng'oggyeko obutiitiizi bwe muyina, mwe mulowooza waliwo revolution ebeerawo nga tenyenyigiddwamu bannansi? Omulembe gwe mulimu gwe mweyagaliramu, bajjajjammwe baasaddaaka bingi, baasaddaaka obulamu bwabwe, naye nga bakimanyi nti nno batonderawo omulembe ogulijja mu maaso. Era bajja mbumbula obwaliwo mu bafuzi bakyeruppe waliwo okuyiwa omusaayi, era gwagenda mu maaso n'ogamu n'okyanga Kyagulanyi abaana b'abantu bagenda mu maaso n'okufa wololololololo, ebyo ka byakajanja. Tewali transformation egenda kujjawo nga tegenda kuyiwa ku musaayi. Ekyo ekyokulabirako, tunuulira ebizze bibaawo mu nkyukakyuka yonna yonna mawanga agazze, waliwo abeesaddaaka okusobola okuteekawo future y'abamu gye bujja mu maaso. So munnayuganda w'onooba teweewaddeeyo n'ogamba nti ekimala kimala, n'oteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyo, buli kimu ogenda kubeera nga kifudde ettogge. Wemba nga mukyalina omukisa nga muyina omukulembeze omulungi agenda mu maaso n'obbaliidinga mu nsonga eno, mwandibadde mukozesa opportunity eno. Kati bano abasajja oba ozze tunula ku byemabega, bazze batya okukola ebintu ebimu naddala wano mu Central Buganda, nga bwe bagezaako bannayuganda bavaayo ne babanga baagala okwekalakaasa ne bagamba ekyo tukimma amazzi, ne buli nsonga gye bakwatako ne balaba nga temulina kye mukoze, bagenda mu maaso n'okusindiikiriza. Ate mu kusindiikiriza nga balinyisa levo n'ebyabalemedde okukola nga bakimanyi bulungi binyigiriza bannansi, bagenda mu maaso n'obbikola olw'ensonga bakimanyi temulina kye musobola kukolawo. Katulwa kituuka ku extent eyo, ki kye mwagala bamale obbakola muzuukuke mutegeere nti eggwanga lyammwe lyetaaga enkyukakyuka? Ki ky'olinda? Ki kye batakoze munnayuganda? Gw'omuganda ki kye batakoze? Bwe twogera ensonga nga zino tuba tetwogera kusosola mu mawanga, nedda, kubanga ne gavumenti yennyini okuntutuza ensi esinziira ano mu Central Buganda. So guno omutima gw'amaanyi nnyo ogukwatiridde Uganda. So we should handle it with care. Wabawo ataaka yonna erumbagana omutima, manya obulamu bwo buli mu matigga. So zino ensonga muziggyemu okuliisa ebijanjala empiso. Mu Central Buganda weebeera ng'eri bubi, ng'embeera gy'eyitamu bubi, ng'enyigirizibwa, naawe oweebunaayiro ogenda kuba onyigirizibwa, kubanga eno ye ssenta ya Uganda. So kyowola muyina okwekemba n'okwekumba ne musobola okuba nga mwogerera ku ddoboozi eri limu ery'okwerwanirira, nga mulwanirira omutima gwammwe, kubanga y'ensibuko y'obulamu bwammwe. Ndiyoza ensonga eyo ngipuutinze kiriya. Mukwano gwange nnyongera okukujjukizaako nti gwe oli ku Yugi Updates TV kosinzira obba ng'otuwuliriza. Kakati omulamwa gwe tuliko nti ekibiina kya National Unity Platform kiyise mu meeting eya World Bank okusobola okulaba nga bateekayo ensonga zaabwe ezigenda mu maaso n'okuluma bannayuganda. Bano baasalawo bo bakiikirire Uganda paka we mulitegeera, paka we mulizuukuka. Era omulamwa goal ki ebatutte mu meeting eno? Kigambibwa nti goal is to urge international leaders to act against the against the dire situation in Uganda and ensure transparency. Omulamu ogusinza obbatwalayo gwe mukwano gwange simulala, goal eri egyemu, bagende basobole okuwakanya abakulembeze, international leaders, abakulembeze b'ensi yonna, babeereko action gye ba actinga
ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda babeeko kye bakola era benshuwalingi bateekewo transparency obwenkanya mubeere mu ggwanga Uganda naye munnansi w'eggwanga Uganda alekereddwa nnyo era Nupu diaspora team egenda kukola ekisoboka kyonna okwexposinga ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso nga bikolebwa gavumenti era nga bajja genda mu maaso nga bateekawo influence okuba international policies nga bateekawo embeera esobola okukulaakulanya demokrasi w'eggwanga lyattu Uganda bimu ku bibagenda okuba nga bakola ki nga babateera ku mmeeza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nkugambye nti oli ku UG Update Civic Sinziro Bango otuuliza tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo abamu ku bakiise mu kibiina kya National Platform mulimu Daniel Kawuma yakulembeddemu aba advocates abagenda okwogerera eggwanga erya Uganda ku ludda oluvuganya gavumenti mu World Bank and IMF 2026 Spring Meeting. Kakati waliwo ekiwandiiko ekifulumiziddwa ku mukutu gwa Daniel Kawuma ng'agenda maaso n'okiralifying ensonga eno bulungi nnyo ngenda kuba nga mbibayitiramu ngenda kuba bibasomeramu wano mpola mpola. Oli ku UG Update CV kati gamba kitya the Nupu diaspora team is participating in the World Bank and IMF 2026 Spring Meeting to advocate for the voice of violence in Uganda. We recognize the importance role that global institutions can play in cultivating sustainable development, but we are concerned about Uganda's current fiscal trajectory under the Museveni administration. Uganda's national debt has surpassed shillings 130 trillions, with a debt to GDP ratio around 55%. This constrains investments in the health care, agriculture, education, and job-creating projects. A portion of borrowed funds is diverted through corruption by the Museveni regime to non-developmental expenditures, limiting resources available to ordinary Ugandans. In addition to that, there are ongoing discussions in Parliament on the tax bill that will raise the tax burden of Ugandans to 40%, impacting households' incomes without commensurate returns in public services. We do not advocate for reduced We do not advocate for reduce for we do not advocate for reduced investments in Uganda. Rather, we call for the responsible, transparent fiscal policies that prioritize the needs of the Ugandan people. The Nupu diaspora stands with Ugandans in seeking accountability, leadership, transparent budgeting, and policies that delivers tangible improvement in health, education, and livelihoods. Era nasaako Dr. Daniel Kawuma ng'akiikiridde kakati kumenyeramenyeramu. Bagambye mu byo byonna bye tugenda okwogera ne by'owulidde ne by'otannawulira, tetuli ku nsonga ya kukendeeza investment kusiga mu ggwanga lyattu Uganda. Nedda si kye tuliko era temutufuna bubi. Wabula ffe tukoowoola wabeerewo obuvunaanyizibwa mu kulaga transparencies mu policies ezimu ezikolebwa mu ggwanga Uganda
okubanga bateekawo obwetaavu ebyetaago ebyetaagisibwa bannayuganda rather than obbasojja obbavumaavuma obbasiba obbakijjanya z'ensonga ze bayimiriddeko. Era ne bagamba Nuupu Diaspora egenda kuyimirawo wamu ne bannayuganda nga banoonya accountability mu bukulembeze saako n'okunoonya obwenkanya n'okubudgetinga policy saako n'okuderivalinga ebyo ebikwatibwako n'okuteekawo improvement mu byobulamu mu byenjigiriza mu kubeerawo kw'abantu basobole okuba nga bateeka ku mutindo gweyongereko ffe kye twagala nga bannayuganda. Nkugambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro okuba nga otuuliriza. Era mu kusooka bagambye ekibiina kya National Unity Platform ne ttiimu yaakyo abawangalira mu diaspora bagenda kuparticipatinga mu World Bank mu IMF eya 2026 spring meeting basobole okwogera balayizinga eddoboozi lyabwe eri abo abatasobola kwogera bagenda boogera bagenda fuuka eddoboozi lyabwe. Era ne bagenda mu maaso n'okugamba nti bagenda kubeera nga bayaniriza emigaso gy'obufuzi saako ne institutions ez'amaanyi basobole okubeera nga balima bateekewo enkulaakulana. Naye nga bo bagamba naye ekisinga obukulu tuli concerned nnyo n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebikolebwa na administration eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo byonna byonna mu bikole institution tuzeebaza nnyo nti zitaddewo omwaganya okukulaakulanya amawanga niffe nga Uganda tebitugasa tebina ebitugasizza mutusuuliridde ate regimu egenda mu maaso n'okutuntuza bannansi mugenda mu maaso n'okubawola mubawo obuyambi. Tetugamba nti mubaggyeko obuyambi, nedda temubaggyako buyambi, naye muteekewo transparency mulondoole mulabe ebintu bino ddala nga bye babibasabawo ebikolebwa munnansi aganyuddwamu atya kubanga naye mubawola bo si be basasula ekyo mukimanye. Bannayuganda bagenda mu maaso n'okusasula amabanja ago nga bayita mu misolo egibakaakatikako kati era nga bagenda mu maaso n'okuwala ne bagamba nti ebyo nga mubitadde ku bbali byonna byonna kale tetuganye ne mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda bagambye batya wano nakasomyewa kankanoonye wano bagambye ebyo nga bikyali awo mubadde mukimanyi nti no mu parliament y'eggwanga Uganda wabaddewo discussion egenda mu maaso n'okudisikasinga okuyisa etteeka eppya erigenda okufuuka burden erigenda okufuuka ekyonziira eri bannayuganda era nga bigenda kuteekawo ebitundutundu 40 ku 100 nga bikosa bannannyini maka nga tebagenda kuddamu kufuna mirembe ku properties zaabwe. Gavumenti egenda maaso n'okuyisa lino etteeka ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Yubadde okimanyiko ku tteeka lino eryayisiddwa ery'ettaka n'amayumba ndigenda maaso nakunyigiriza Munnayuganda lwaki olowooza baliteekawo? Kati amateeka gano gonna wogatunuulira olaba nga tegasaanidde naye ate ne bagenda mu maaso ne bagayisa ne beekaza ne bagayisa. Lwaki? Nti olw'okubanga bagenda maaso n'okwewola mu World Bank ensimbi empitirivu ze basasobola kusasula ate sente ne zimala ne zibbibwa ne zitatuukiriza mulimu gwe zaakolebwa bafundikira baavu nga n'eggwanga balitadde mu katyabaga k'ebyenfuna. Kakati olw'okubanga banka be babanja ate nga baagala kuddamu kwewolayo tebalina kye baali basasuddeyo kye babateekawo emisolo egiteetaagisa kunyigiriza gwe munnansi osobole okubanga obayambako okusasula ssente zino gwazisasula. Kakati World Bank yonna yonna gye muli mukimanye nti no bano be muwola si be babasasula. Bwe bagamba nti mubawoze eggwanga lye ligenda osasula eggwanga yeffe ba civilian abaliyo be batugomya be batijjomya be bamenyera obuyumba be bamenyera bizinensi zaabwe nga tebalina na gye bakola be bajjako omusolo guno basobole okusasula amabanja agabbibwa ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bayita mu administrators. Kati ndowooza nkirambuludde bulungi osobodde okitegeera.
lwaki ekibiina kya National Unity Platform kigendagenda maaso n'okubeera nga kikayana ku nsonga eno banka erekeraawo okuddamu okuwola eggwanga Uganda ssente. Uganda edipendingeko nga yo ereme kufuuka paradise kunyigiriza munnansi. Nze ku lwange nkiwagira tusooke tubeerewo okwo nga tebatuwula tuloba tetuyimirirewo tulabe obwa ssente z'omubi bw'omusolo tezitandika okuba nga ziteekebwako accountability n'okulonderebwa. Singa banka World Bank enaagaana okuddamu okuwola eggwanga erya Uganda, bano bajja kuddamu amagezi batandike okulondoola ssente z'omubi bw'omusolo, bajja tandika ozirondoola bulungi nnyo era nga bateekawo n'accountability baleme kuddamu na zidiibuuda, kubanga World Bank ejja kuba tekyabawola nga balina kudipendinga ku bo nga bo. Nze y'ensonga njiwagira kubanga nsonga nkulu nnyo. Gw'obadde ogamba otya osobola okujja mu comment section nawe n'onteerayo endowooza yo, naye nze ku lwange ngamba tusooke tukifugemu we tutyo tulabe. Era abakungu abali mu diaspora ab'ekibiina kya National Platform nze mbawagira bagende maaso n'okusesaamu akaliro era bagende maaso n'okusucceedinga ku nsonga ne ku mission gye balimu n'eggolo gye balimu. Nsonga nkulu nnyo ngikunnyonnyodde nga tonnawakana. Nkugambye nti gwasasula gavumenti si esasula ssente ezo, bagenda kuteekako emisolo gy'otasobola kusasula. Ogenda sasula emisolo ez'ettaka, ennyumba gy'ozimbye, ojja tandika n'okusasula emisolo mu baana b'ozaala. Ezo zonna nsonga, buli kimu kijja mpola mpola. Naye kaakati World Bank ebadde bawaga erekeraawo okuddamu okubawola, olabe batakola accountability ku musolo gy'eggwanga Uganda. Ku budgets ze bakola, ssente ze balocatinga mu budget bajja tandika oziteekako embalirira bazirondoole, olabe oba eggwanga teriyiterera mpola mpola. Oli ku Yugi Update TV ko badde osinzira oba ng'otuwuliriza. Olw'obudde tugenda kukomawo olwaleero, naye katugendeko mu comment section. Amanda webale kubeerako kwoli ogambye you stand with Congo. Joseph Wabwire webale kubeerako. Wire Mate kwoli nnyo naawe obakabo tubulabye. Se Kyanzi Sirod nawe kwoli nnyo mwebale kubeerako. Ani Arubega webale kubeera ku Yugi Update TV. Charles I8D tuke webale kubeerako obubaka obutuuse. Okay, abamu muteekayo comment nga mulina obusungu. Charles alina kyatangazizzaawo mujja tutuukayo mu kirabe. Baani abalala wano. Samuel Mukasa webale kubeerako obubaka obulabiddwako. Loze Getu webale kujja mu comment section. Bannange olw'obudde tankankomaawo mbagaliza olunaku olulungi mweraba.